Embaga ya Pastor Wilson Bugembe wetwogerera zokka December zafulumye dda era nga akatambi kengendo okubeera nga nkuzanyira buterevu maaso awo nkusaba subscribinga gwatanaba nawe atana likinga video gena maaso bwoti oberenga ugiraikinga Mkwano gwange Dr. John for taking things easy. Twebaza John bitwalanga byangu. Very calm and cool. Mukakamu. Yandibadaga lwaki munteeka mu bintu bino. I said, why do you mix me up in this? So I thank you for playing it cool and easy. John tukwebaza nnyo kitwalanga kyangu. Naba mpasiza ebyo sijja bikola. Buli muntu akola byayagala. Sina gasulanga ngatagatate. Mukama mulungi. By God's grace, nacho kijja kugwa. Amina. Tewaliyo kitagwa mu nsi muno. Ekiki. Golaye okutawasa bulwadde. Ansasira ng'omulwadde. Ndi bulungi nnyo. By the way, nabikuliddwa ekintu nga abantu beeraliikiridde nnyo n'okusinga ono. Bannayuganda beeraliikiridde nnyo okuwasa kwa Pastor Bugembe n'okusinga ye. Ali bulungi. Ate n'obutawasa bulimu ebintu ebirungi. Oyisobola obutanaaba. Abasajja kifune haleluya. Kati nga bwendi wano ntuyanye tuyimbye straight. Teri akubuuza wanaabi. Ate sinzenze kata nawasa tuli bangi. Lwakubanza ali mu kamera. Naye ogwo omusota nagwo gufe mu linnya lya Yesu lanna. Olumu ndowooza tosobola kumanya oba kye muli. Sometimes you don't know who you really are. Mwebale kutwagala tomujaga tuli babi. Bantu badde banjogerako eyo ku TikTok ninga Mukama taata nze kuva ddinga ndi mukwano gw'abantu kubanga simanyi dduuka gye bakutunda okuganja olina akufaako n'olina akufaako Mukama Katonda yagaba okuganja kafamiri kaffe kanafu kava eri kanafu nnyo n'abazadde baali baafa kyola nagambye nze sina nsanyuse nnyo abantu okutufaako tetwalina mikwano teweerabiranga gye wava. Never forget where you came from. Prayers have brought you here. Prayers will sustain you. I pray in the name of Jesus that God will continue to bless you, that God will continue to protect you. Buli kyennyanja ekyakumira yogera ne Katonda mu ssaala. Bannange oyinza okukaaba ne bitakola, oyinza okweregayirira era embeera n'egaana, oyinza okukolima era ne bigaana, naye yiga okusaba. Katonda yayogera n'ekyennyanja, ekyennyanja ne kisesema yona. Katonda yayogera n'ekyennyanja, Katonda asobola okwogera n'ebbanja ne likusesema. Ng'oggyeko ba social media inloz okubeera nga bali mu kutambuza kaadi ez'omukolo ogwa Pastor Wilson Bugembe n'omukyala Dr. John Mukiibi. Okusinziira ku butambi bwe tuva okubeera nga tulaba ekyamazima Pastor Bugembe yandibanga mwanatu atumazeemu amaanyi. Omukolo alinga atagumanyiiko wadde yadde n'olunaku n'olumu. Okusinziira ku butambi bw'ova okulaba omusaayi abali mutegeka omukolo mwandibanga mwanatu mugutegekera bwerere kubanga omusajja mpozi nga munaawamba bumwambe ne mumutwala ku mukolo kifuba ku mpaka. Naye okusinziira ku butambi bwe tuva okulaba omukulu Pastor Wilson Bugembe ategeezezza nti Dr. John mukwano gwe nnyo nfanfe nga bw'okiwulira temuliimu biri bye mbadde mumanyimbo ate mukyala mwami ate beera mu ngeri emu oba endala nedda. Ebyo byo ategeezezza nti tebiriimu oli kyaliiwe bwoya nga bw'okiwulira. Kati ababadde bakoze kaadi ezo ez'omukolo ekitegeeza omusumba mbadde mwagala wamba mu muwambe mu mutwale ku mukolo kifuba ku mpaka awasa omukazi ku mpaka. Naye okusinziira ku butambi bwe tuva okulaba omusajja yalabika tali ready, tali willing kuwasa. Kati tukyalina olugendo luwanvu nnyo. Pastor mwandibadde mu mwesonyiwa kyonna ekimulemesezza okuwasa kyandibanga kikulu era n'ebyo bye muli mugamba mugenda mukakako omukazi alina okuwasa kifuba. Pastor alabika tabiwulira era tali ready kubeera nga abiwulira. Ensonga zo bwe zityo bwe zikyali zikyakutte wansi ne waggulu. Mu katambi akamu ke tulabye ategeezezza nti
ye essaawa eno obulamu bwalimu obw'okubeera singo. Teri n'omu amugamba mbu ate Zuuko genda onaabe waapi. Teri n'omu amukaka kunaaba. Kwegamba ye asobola okuva eri mu njiri najja n'akuba bukubitulo nga teri ate amuboggoledde ate mugamba mbu genda osooka onaabe teweebaka mbuliri ng'oli mukyafu. Kwegamba ye obulamu obwo ye agambye akyabunyumirwa era bwe bukyamulemesezza okubeera ng'ate awasa omukazi anamusindikanga mu kinaabiro buli kiro ogenda okubeera nga mwanattu anaaba. Ye embeera bwetyo bwekyayimiridde. Te we tweyongerayo ku nsonga yeemu waliwo akatambi akafulumye akamazeemu abantu ababadde bakkiririza mu Pastor Wilson Bugembe ne Dr. Jani abadde babalinamu essuubi nti bandibanga mwanattu essaawa yonna bandifuuka mwami n'omukyala. Akatambi kano kabamazeemu nnyo amaanyi. Katambi kabadde kaaki? Akatambi kabaddemu omukulu Fik Fameka n'omukyalo ono Dr. Jani Mukibi nga bali mu kuvaibinga just ebadde embeera ya vibe. Naye nga bw'omanyi aba social media in-laws balina obujja era wogenda mu comment section y'akatambi kano bannanga abantu balaze obujja nga bagamba Fik Fameka tokitukola. Fik Fameka togeza n'okikola n'okwata musumba mu liiso kubanga ojja mutamya laavu lubeerera abadde amaze ebbanga musajja wattu ng'ebyokuwasa yabireka. Kati tufunye chance emumatiza emupoteza egenda omuleetera okubeera nga awasa akakyala kano ka Dr. Jani ate Fik Fameka yagala tukwata mu liiso. Akatambi keeko nga wokalabaawo omukyala Dr. Jani yali ne Fik Fameka nga bali mu mbeera yakubeera nga amwanattu bavaibingamu mpola mpola. Naye okusinziira ku katambi ako ko akatambi kamazeemu ba social media in-laws amaanyi nga bagamba mazima ddala Fik Fameka kyagala okutukola ekyamazima tetundaba kubeera nga tukitegeera kubanga etubanga essaawa eno tuli mugezaako kukaka relationship y'abantu babiri omuli Pastor Wilson Bugembe n'omukyalo ono Dr. Jani ate Fik Fameka ne yeesowolayo n'abeera nga naye agezaako okuvaibinga. Ekyo tekiba kirungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. N'abalala bagenze maaso ne babeera nga basaba Dr. Jani abeere nga enkolagana ye ne Fik Fameka agikomya mu nnambiro ng'obudde bukyali. Embeera yo bwetyo bwekyayimiridde bo abaana ba social media beewaddeyo okubeera nga relationship eno bagikaka mu mbeera yonna. Oba ki bo beewaddeyo okubeera nga relationship eno bagenda kugiforcinga era mbweteekeddwa okubeera nga ebeerawo wadde nga Pastor Bugembe abyegaanye era agambye bye muliko Jani mukwano gwange just era nga tuli ba family friend byonna bye mubala tebijja kubeera nga mwana tubikola. Naye nga bo ba social media in-laws we twogerera bo bakyalemeddeko balaga nti bo ekintu bakyagala baagala kino ekintu okukikaka babeere nga mwanattu bafuna maama ow'ekkanisa. Katulinde tulabe wa ate bino byonna ajje binaggweera ku mukutu Jika Media. Kwobadde nkusaba subscribing gwa atanaba nawe atanaba kulaikinga gena maaso oberenga mwanattu olaikinga video eno wekumire ku mukutu osobola noyitira mu comment section buterevu bwotyo noberanga ompa endowooza yo. Nawe alina kyagalo tu wabulamu kyonna osobola obeera buterevu ng'okiyisa wansaawo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.